This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Welcome to my school. We want to show you all the ways we learn and how our teachers make it fun. We get to do our projects and even design things with our own ideas. This hands-on learning has given me confidence and skills that I can actually use in real life. In science, we don't just sit and listen, we get to be part of the lesson. At my school, I love playing football and learning about teamwork. I love that we get to be creative in the kitchen and skills I can use at home. We love to see what these young minds come up with. Every day we set aside time for Imagination Hour. It's amazing seeing their talents shine. And most of all, it's fun. Our school isn't just a place to learn facts. It's a place where we learn how to be creative, work together, and have fun while learning. Cradleland Schools, nurture to greater heights. Luxury is not loud, it is deliberate. In the weight of a decanter in your hand, the clarity of crystal at first pour. Welcome to Chibas Regine Home Goods. We are your one-stop center for finely crafted glassware. From whiskey decanters to dispensers, ice buckets, cocktail mixers and trays, temperature control mugs, flasks, coasters and bar essentials. Each piece is designed to elevate the moment. For restaurants that understand presentation, hotels that value detail, and homes where taste is intentional. We are located along Tindachiwatule Road, next to Independent Hospital. You can reach out to us on WhatsApp or call 0742 777 770. Chibus Regine, home goods that make a statement. Ale ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda namuza kujira kutoka ntoko nimbuzi ndi hapo ndio. Ala bora babaddi. Abachala. Wale somwira mbanyenguto katonda ya chembuto. Genda weji waminge. Oya bawereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna. Nawufulumiza mu nnyindo. Kiba alina guno omugo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo banangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Kanona akafunno mtyaba tugenda kafuulira ddala permanent. Olaba otya wano tuba tutudde wano. Okusinga ndowooza abantu batuvumidde nnyo obuti. Tuveeyo mu buti tutandika okuba nti tutuula wano. Kale, olunaku olwaleero kansokere ku morning show, abantu abasinga morning show mubadde temukyatulaba. Ninamu obuzibuzibu jjajjange mulwadde. So sigino zange zikola zivaako. Yeah, but agenza atereera. Bw'anaatereera obulungi nga tukomawo tukola morning show. For now, omutwe gujja bwe guvaako. So n'abankubira amasimu bonkubira ng'olaba simmuka bulungi. I'm not in my right state of mind. So you will need to bear with me for this time until things get, a little bit better. Then, we can continue rolling. But, yeah, regardless, we move to sigala tukola chetu sobolo kola. Ebiba biganye ne bigana. Olunaku olwaleero neegatiddwako omukulu Mukiibi Eriasa. MP elect Butambala. Butambala Butambala County Constituency. Tukwaniriza Kasuku Live. Nsanyusa okubeera wano. Guno gwakubiri.
Gwakubiri. Twali eri mu buti twali eri mu buti. You came before, you've come after. For starters, congratulations. Oh, thank you so much. It comes late, but fine. What has come late? The congratulations. Nga nchayo chawali nga 15 wali ngambidde. Aha, awoseba abantu amasimu nga bakubira. Abantu nga tebakyategeera. Abantu baba mu happiness. Era nsangaho ka message. Nenkateekako. Naye tewali muntu yasinze kusanyukira winiyo nga Buule. Gabriel. Buule from the word go yagamba Muwanga. Ojubala tuwa meetingako eri wansi ewagayo asiika enkoko. Owaroja. Ne tunyumyamu awo. Ekyo kituufu. Buule n'aŋŋamba Kasuku ne mugamba. Buule musamize naye mukkiriza. Yakkiririzaawo nze namulaga namugee ekintu kye tugenda kukikola n'akkiriza. Yo omanyi ffe tuyina abantu abasinga Abannayuganda tumala kulabako. We were supporting you, but we didn't believe you would beat the man. Nze njagala kubuulira mazima. Abannayuganda tulina kye tukola tuga nti Kasuku ye waffe katumuyimirire emabega aleme gamba nti n'abange tebaaliyo. So it is a bigger congratulations because you just kubanga bantu bangambanga musajja munene nemwa yenkananga kye era ge mazima era Buule namugamba along the way omusajja bamuwo bwa vice president Buganda namugamba Buule tekiwanvuyeemu kati gwe wali mpise kubanga bampita ku radio nga musajja bakamufuula deputy president nenebaza nnyo president we NUP Kyagulanyi ngamba webale nnyo kuwa mukulu wange ekifo mwana awummulira kwe kyali badde kikulu nnyo nga era alina waawummulira singa ate teyagenda mu kaliyoki mulala. Okay. Kati there are things soko obuze ku batulaba n'abatuwuliriza nga tunagenda mu maaso. Abalabi abagoberezi ba Kasuku live. Yes. Yonna gye muli. Naye Butambala no bakugoberera. Bagamba ebintu babiraba. Ne bagamba toddayo wa Kasuku togira ki ne bagamba anze mu buli mbeera nzanyira. Ate nga lwaki tebaagala okomya. Ate nga batya. Naye ne mbagamba ndi ekirungi ensonga zino nazizzeemu nkuze ngundidde. Manye engeri y'okwekwata. Nga bakyoyinza okwogera. Ojja kugenda bajire batala nedda. Kasuku akusokola ebigambo okwata akaliro. Buli platform gyengenzeemu. Era nze nsigala nga nze president wa emotions zange nze nefuga nemanya nti awo sijja kugendawo wali biki nanga n'ekyo buli mbeera tugenda kuzannyirawo oba media house eri wansi mazzi oba waggulu kasaba abeera nga waliyo abantu betwagala okutuukako tujja kugendayo tubannyonnyola omulimu mugwebale abagoberezi b'omukutu guno ba muganda wange mwebali kubeezaamu kugumizaamu bbanga lino lyonna nze Eryasa Mukibi Lunjogi MP wa Butambala alinda okulayira. Okay. Kati eno olw'omu tulimu abolugave basatu Mutyaba Sserunjogi Katende Buule fulumako ebweru. Tusooke tumayize ensonga z'abolugave tunaakuyita. So tusookere ku you beating Muwanga Kivumbi. How much or how big has it taken for you to beat Muwanga Kivumbi? Ate nno mu race twewandiisa abantu 6. Kyangu nnyo abalala okukola ki mwabaddemu n'omusajja omulala omunene omugundiivu mwami bave kuno Mafumu Kyeswa yali chairman wa district ya Butambala ebisanja 2 era ye yali NRM flag bearer ng'avuganya ne mwami Muwanga ekisanja kiri ekyaggwa 21 nakatera yabadde ne flag ya NRM. N'olwekyo nga waliwo n'abalala basatu baganda bange bo mu byobufuzi nga tebaluddeemu nnyo ng'abo 2. N'olwekyo omwami Muwanga yekasi yabaddemu ate omanyi ate bw'ojja n'ogamba you beating okuwangula gundi kibeera ng'ekiri personal. Abantu baganze nawangudde ekifo ky'e Butambala. Era nabagamba nze nvuganya kuba MP wa Butambala. Kino ekisanja kye twadde tuvuganyaako 2026 31 kibadde kyereere
ekikye kye baamuwa kikoma mu Gwakutaano era ekyo saakiwangudde. Ndowooza oluusi embiranye yeeyongera nnyo abantu batandika ebyo nti gundi yeesimbye ku gundi. Singa gwe neesimbyeko nze nzize bannabutambala mu nnengere mbaguze ebirowoozo byange nsaba mumpa obuvunaanyizibwa mbaweereza ne babumpa mbeebaza era neeyama mbeewerera emirimu tugenda kugikola. Kati because omanyi waliwo wogamba nti oze n'ebirowoozo byo but definitely wabaddewo abaliwo oba mu reesi yonna wabawo baga nti these are the main contenders. Kiriya ne kibeera nti bano be tunootinze be bali ku mwanjo gw'okulwanira ekisooka. Waki nkubuuza ekyo nti Honorable Mwanga Kivumbi abadde Butambala ebisanja 3 n'ekitundu kuba yagira mu by election kale gamba 2 n'ekitundu and abadde strong pin nyaawo nti twakukyazaako wano we have an interview gye twakola naawe abali Kasukula ibosobola okugenda n'osaakinga ebyamuwanga Kivumbi bibi ekifo kigenda something like that. Ojja kulaba nti when you came here watugamba nti wadde baali bagenda mu mizikiti bamungoola bakola ki naye ng'ate alina abasajja b'abakubi bakanyama atambula. So clearly the race was now you unseating the current MP. Ate olaba Kasuku mwesiba nnyo Kampala ne musubwayo mboozi ennyuvu kubanga singa watuukayo ate yali takyali omu baakola ttiimu nga baakola ttiimu era nze nteeka okuba nga singa recordings zonna weeziri eza campaign bwe zaagenda n'alibadde ndooza banteeka mu Guinness Book of Records ngo candidate eyasinze okuvumwa ekisanja kino. Banvumye ne bavuma enkoko zange ne bavuma abakadde abanzaala ne bavuma abakampeyina ne bavuma baganda bange. Ekyo ng'eyo strategy emu. Naye ndowooza nabanyiizizza nnyo kubanga ebiseera ebisinga obungi nga sibaddamu nze siddamu bivumo. Kakati ekyo kyabaddewo waŋŋambye nti wawangudde otya kyekikasi kye tuliko. Waliwo ensonga ze nalowooza abannabutambala ze tulina okulowoozaako ate ne bannayuganda bonna. Mbadde gye mbadde n'enkyogera nakati kankiddemu ebyobufuzi ebyobukulembeze bya Uganda ffe tubirinako obuvunaanyizibwa. General Museveni ne banne n'abo abakulembera bajja mu generations zaabwe ne bakolako kye baakola. Kakati generations zaffe zino emirembe egyaddako tuli baddembe okugwa mu byobufuzi by'abakadde baffe abaatusookawo. Kakati abaayingira mu byaffe kubanga already omuntu w'emyaka gyange yabadde president wa Uganda. Twatuuka dda mu myaka egikulembera eggwanga lino. Naye ndowooza tubadde tuzinnya ate mu buntu obutonotono ne tutadda ku nsonga zennyini. Kakati n'osanga waliwo leagues 2 mu Uganda ey'abannabyabufuzi nga bo baga nti ffe tujerega tulabisa tuvuma tukuwemula tukukola buli kitwagadde nga bo bali sayidi eno. Nabeerayo abalala bagiwadde omuliro bo ne bakugamba nti ffe tusobola okukuba tukusiba n'okutta tusobola okutta tulina obuyinza tusobola okukola kye twagadde. Kale tusobola kubeera mu nsi nga ensonga enkulu tezoogerwako naye ne bifuuka byakweragako. Kakati nze baŋŋamba nti omuntu gw'ogenza okuvuganya w'amaanyi nga mbagamba nti naye amaanyi ge galabikira wa? Kubanga amaanyi g'omukulembeze tuteekwa kugalabira mu ngeri ki gy'akwata ku bulamu bw'abantu abamuvunaanyizibwa okukulembera. Tuli mu ggwanga gy'osanga kakati ewaffe mu kyalo ekitagobwa gye banzaala eŋŋando abantu ebirime byabwe biwotose kubanga omusana gwaseemu wiiki ng'emu. Osanga olinga ebirime biwotose akugamba nti omulimu gwange bulimi. Amazzi nga bwe gali tewaweerawo meters 5 naye nga talina tekinologi na busobozi bugajjayo okufukirira eka ye oba eka 2. Eggwanga lyaffe liri mu myaka 60 okuva lwe lyetongola ate libaddewo ebbanga ddene. Kakati bwe tubeera nga tulina enkola y'ebyobufuzi
etasobola kutandika kwogera ku ngeri ki na kukola bintu bigenda kukyusa mbeera z'abantu baffe. Naye nga munnabyabufuzi obunene bwe n'amagezi bwe basobola kugabuulira bajja ku kasuku live oba ku TV oba ku radio nti oyo byayinza okusinga okuyisaamu abalala eggaali. Kati ebifuuka byakweraga nti nze nsinga okutegeera, nze nsinga obunene. Nagamba bannabutama nti nze byo sirinaamu gundi. Ebyo sibirinaamu interest, sibyagala nnyo. Tutandike okwogera ku bintu ebitukwatako. I think that explains waki bwe wavaayo abantu bangi bakyalibo bwe wagamba nti ngenda Butambala. Abasinga bagamba musajja waffe katumuwagire naye, because mu bululu buno eventually wetutegedde ekiri e Butambala. Towards the end of the elections, videos nyingi zatandika okujja nga bakusitudde mu bbanga, oli bamugamba genda ate nga wali wabitugamba wano ffe nga maybe twali tulowooza nti musajja oba azannya byabufuzi. So nekiddayo wali from what you have explained, and I think also sort of explaining aloosi y'omuntu nga Ssemujju nti so many people, abantu baffe abasinga ba politicians be tubadde nabo babadde ku kamera, you appreciate them. Era yensonga yachola nti abantu bangi bagambanga nti ekira teri asobola kubaani Ssemujju, because ku TV, ku radio, these people they are good orators, they dissect things very well. But now when you go back to the ground, what are they doing? Eyo ango kati nayo gituwadde. Manyi Kasuku nze ndi munnamawulire. Ebbanga linamala mawulire litali ttono. Myaka kumpi 18. Ng'obuvunaanyizibwa bwange kubuulira bantu bibaddewo oba oluusi n'okubinnyonnyola babitegeere. Ti kino kiyinza kutegeeza kino bwe kiti ne bwe kiti. Naye ate nagenda okulaba ng'omulimu gwange munnamawulire era kumpi gwe mulimu gwe gumu n'abakulembeze gwe bakola. Bwe noogamba nti nze bannonda naye nze Ssekanyolya wamwe agenda n'ababuulira ebiri eri. Kakati ffe nga tuga nti ffe twakuba obuvunaanyizibwa oli mukulembeze. Tojja kutulooperanga buloopezi buli lunaku. Museveni mubi, Museveni yakoze bw'ati, sente zino bwe ziti baazibbye biki. Ebyo byonna bibi biri bibaawo. Naye era tulage ng'ebyo byonna bino omaze okubyogera. Twetaaga transformative ideas. Kera ku makya ogenda nti waakiri nakunze abantu bange mu mbeera embi ennyo eno nga bwe gye tulimu, nga bwe yagala okuginnyonnyola. Nti ffe tutandiseeko ka step katono nnyo okugenda mu maaso. Kubanga oyinza okulinda General Museveni aveeko amazeeko emyaka 4. Sigwe wamuleeta, tomanyi bbanga lyenkana wali agenda kubeerako ddala, tomanyi bw'anaavaako kyekinaddako. Kakati tosobola kugamba nti nze ndi munnabyabufuzi wendi kubabuulira bibi kyoli byaliko era okutuuka ng'avudde wano tewali kye tugenda kukola. Nze nalowooza nti eyo endowooza erimu ebituli era netugyogerako nyo tuga nti nedda. Mu buli mbeera gye tulimu tuteekwa okutandika kati ffe ne tukola ebyaffe era nze Butambala bamanyi nga teeka mu nkola. Mbagamba nti ogwange mu ntume kunoonya mu buli mbeera bwe tubanja omugabo gwaffe okuva mu gavumenti eya wakati twekunga tutya nga ffe abantu okubaako kye tukola, kubanga Katonda yatwawula ku bisolo ekyokugeza. Ente tezisobola kwekuŋŋaanya ne zirongoosa kiraalo kyazo. Naye nga kati ffe nga bannabutambala tuyinza okulaba nti nno embuga y'essaza e Kalamba bajjajjaffe gye baazimba mu myaka giri kakati ekaddiye erimu seminti yo n'agiza atandise n'okubomoka. Ennaku zino abantu bali ku terazo bali ku noga nti bannabutambala tusobola okwekunga. Ekyo ne tukikola. Tetulina gwe tuteekwa kulinda. Amamesa amangi tegeesimira bunnya nga tegayina agakulembera. Kakati tulina gaapu nene nnyo ey'obukulembeze. Kati gwe n'obeera mukulembeze n'obeera nga buffe bwe twabeeranga nga munnamawulire noga nti ebyo mbyogeddeko mbibabuulidde biri bwe biti. Mukulembeze bakulonda kukulembera. Okukulembera kitegeeza
funa abantu obakunge obaguze ebirowoozo ebipya obasabe mutambule otambule nabo kugenda mu maaso obakulembere yenjawulo kugenda mu maaso. Now on to the most contentious point of Butambala. Butambala ebadde highlight y'akalulu kano konna oba president byabaawo n'ebisigadde, but Butambala has persisted. It's in the news over events that happened on election day. Olunaku olwaleero omwami gwe wawangula ali mukomera, simanyi oba ali Luzira oba ali Masaka, ali Kitalya. From your side, what exactly happened? Kuchomanyiiko kakati omanye ebintu ebyaliwo nga 15 tosobola kubitegeera okujjaho ng'otegedde engeri ki gye byazimbibwa okutuuka awo. Kakati engeri ki gye byazimbibwa najjako wano nenkunnyonnyola era nawulidde oyogera nti akatambi kwekali. We have that clip. Mr. Mutyaba ndowooza kati wano woba okateeka tusooke tuwulire then tukomewo. Ebutambala omukulu gye yeesimbye MP aliyo olunaku olwaleero ye Honorable Muwanga Kivumbi. Twali tuli awo ne bamuwa Vice President Buganda. Nope. Tetugamba omusajja ono omusobola. Awo kati we twagala omumanya kuba bangambye ku ground kitokota. Waliwo ekintu kye twasanyukira ennyo nga mukulu wange omubaka waffe agenda okuwummula okufuuka deputy president wa NUP. Kubanga ekyamazima eri ku ground taliiyo. Era yakola party, mugiyite party ekibibi, n'aleeta ne president we yamulonda ow'ekitiibwa Kyagulanyi. Basooka mu bulo bagende basaale okwebaza Katonda bamale bagende bakole party ekibibi. Olunaku lwe bagenda ku lunaku olwo abavubuka b'omu bulo n'abantu abalala ne bo baayimirira President Kyagulanyi ne bamugamba ssebo tukwaniriza. Naye omusajja gwe walonze ku bwa deputy president twaniriza ki ekikolwa kyo ogwo mulimu mulungi okuwummulirako obwemu. Ffe tuli ku mukibi teeka mu nkola. Ezo video weziri olutalo olwali mu bulo n'agenda ekibibi kati ekirungi birabika bulungi ebiri e Butambala. Awo ngenda kugendawo nnyo. N'olwekyo ate ffe tulina akalombolombo. Waliwo jjajjange Ibrahim Lubega Kaddunabbi Haji. Yali MP waffe ebisanja 2. Bwe yamaliriza e Butambala n'ajja President Museveni ow'ekibiina kye n'amuwa omulimu. N'amugamba nti okoze bulungi beera executive director wa Insurance Regulatory Authority. Omulimu gwakyakola. Ayi tulowooza agukoze bulungi. N'ekyo ffe tubeera na nnugu ku munnabutambala munnaffe afuje ekifo amaze okuweereza. Kubanga eri e Butambala ne President Bobi Wine akimanyi nti omusajja ateekwa kuwummula. Bannabutambala be bagamba. Kakati ye mwami Muwanga yalowooza nti agenda kufunako kutusannyalaze. Naye yatwala President Bobi Wine kati baavudde ekawempe wano n'atwala muganda wange Elias Nalukoola. Ngenda kubaleetera amasannyalaze ga Nalukoola oli yawangudde. Naye Butambala bo bagamba ziri ensonga z'e Butambala. Balina ebintu bingi bye bamuvunaana. Nze manyi saagala nnyo kwogera ku balala. Naye ng'ekintu ekikulu ate era mbeera nti bagamba bannabutambala bulijjo. Ajja n'abagamba nti nze nalondebwa, nze ndi mubaka munene. Nze nkulira Buganda Caucus. Nze deputy president wa NUP kati. Nze chairperson wa Public Accounts Committee mu Parliament. Ndi wa Uganda yonna. Kakati kwa Bannabutambala bangi ekyo tekikola nnyo sense. Bw'obeera wa Uganda yonna ng'oli munene wazaalibwa wano. Twagala tulabe obuvunaanyizibwa bwe twakuwa. E Butambala ku kyalo kye bakuzaalako e Bugoye. Gw'okubeera
ntino twakusitula n'ogera n'ofuna ebiti byonna Allah n'amala akujululira wano oluvannyuma lw'ebisanja 3 tumanyira ku kintu waliwo bibiri byenadde nkugamba kubuulira ebintu kati bye nakugamba awo waliwo abaddewo incident eyo nti omukulu omanyi mu byobufuzi buno ebyobufuzi tebibeeramu order nga bwe waali badde mu offisi ngeri yakutambula nange babinkola kumpi na buli omu olaba ne General Museveni gwe bamanyi nti alina emmundu asobola okwogera nekyawe naga twaliza muli naawe kakati nze nga ngenda ebutambala nga nkimanyi nti nze nsinza obuwagizi naye era nga tekigaana muntu kuva eri nakina yakugamba nti gwe ne bwona okolera tosobola kuwangula wano kakati gwe ng'omukulembeze obuvunaanyizibwa bw'okozesa okukwata embeera eyo kikulu kati we najjira wano ndi wali abawagizi ba Mukiibi omu ku bo nga ye Arafa gwe nayogerako yajja buzi n'agamba nti gwe Mwanga Kivumbi ne bwona okola otya ne bwona tugenda kukuwangula buli n'agamba oyo mumuteeke mu kawunyemu abasajja be ne bamukuba okumwogoloza bitera misango gyali ku poliisi nga bwe nababuulira naye ate byamala ne byeyongera kati awo ogamba nti bakwata Arafa omu ne bamukuba kakati waliyo ekyalo ekyokugeza bakiyita Kikambwe ndowooza mu rekodi za Uganda kiri Kifampa kiri mu Bulo sub county mwami wange yagenda kubayo campaign mu Kikambwe eyo nafunayo obululu 300 ku lunaku lw'okulonda mwami wange ndoza yafuna kamu ku polling station ye nafuna 300 ye yafuna kamu kubanga bawagizi ba Mukiibi era bangamba twanoonyereza eyamu akalulu ako muvubuka yava Kampala naye nga wooko kiwulidde bo bawagizi ba Mukiibi ng'era akimanyi kakati yagenda ku lunaku lw'okulonda lunaku lwe yali alina okukuba campaign mu muluka gwa Bule agenda mu Kikambwe ng'asooka kugenda Kifampa B wano Kifampa A abavubuka bali awo ku boda stage bakola byabo bambadde t-shirt za Mukiibi balina ebipande bya Mukiibi babisiimuula aga nti rale ya Mwange ejja kubeera side yeeri gye baatadde tents fe wano tuli ku byaffe omukulu ayitawo abagamba nti mmwe kanve wano nzija kubatereeza nina kwogerera awo gwe bapaakinga kakati bwe yamaliriza eri byakola abavubuka be baakulemberamu contingent ne bajja ne bakuba abavubuka awo ne babagoba ku kyalo emisinde egyali awo embirigo na kumpi miliyoni namba gye nasasula ku Rafa Medical Center era eddwaliro gye liri awo si wala nnyo okuva mu Kikambwe abavubuka babakubye emitwe bajasiza gyonna gizimbibwe bati bakoze nga babavunaana kuwagira Mukiibi nakukola ki kuleeta sagaliko ku MP wa Butambala agenda okuwummula kati ensonga eyo yali nnyo ku mawulire ni ku mawulire bagiteekako lwakubanga bagiteekako ate baga nti abawagizi ba Mukiibi n'abamwanga balwanye ndowooza reporting teyali accurate kubanga ekyamazima abawagizi ba Mwanga baali bakubye aba Mukiibi baali balumbye ku kyalo kyabwe ng'oli azze kuba campaign kati ng'alina ekibinja ng'amanyi nti waliyo ebyalo nga Kikambwe jajja okugenda abeere nga tasobola kufuna abantu basoba 10 bajja kulala ye kati ng'atambula n'abantu oluusi nga 500 ku boda ekitone nnyo 200 nga barenjingira mu their hundreds kati nga bajja bamuyambako okukola effujjo ng'eryo lyenva okukubuulira ate ng'ekira olulala ng'era abamu basookawo ne bajja nolaba nga takisi zibasudde n'ajja ng'alina bagenda okwogereramu kale kaŋŋambe bagenda okuvumiramu Mukiibi kubanga kampeyini yatuuka nga takyalinayo kintu ng'ayogera ekintu kimu bw'amala okuvuma Mukiibi yatta omuntu Mukiibi yabba enkoko eri ku magi Mukiibi yagira bw'ati people power n'addayo buto kati bino bigenda mu maaso okumala ebbanga n'olwekyo nga ffe tukimanyi nti akalulu tukola ki tukalina waliyo emisango egisukka mu 3 gye mmanyiiko ku police
posts ne station ey'ekibibi ez'enjawulo nga gyaloopebwa mu biseera bya campaign nga giroopebwa against Muwanga n'abawagizi be okutuusa obulabe ku bantu baffe. Naye ate era nze nabeerangawo nga nfuuyira lunwe omusajja ono bannyambe baleke kumukwata mu campaign kubanga ng'anoonya ngeri ki abantu gye banaamusaasira nti gavumenti poliisi ebonyaabonya omusajja ono n'olwekyo bamuwagire. Era n'abawagizi baffe abasinga obungi twabawa ebiragiro temugeza ne mutankula olutalo ku bantu ba Muwanga kubanga bwe yalabanga mu byobufuzi tumusinze abantu nga buli omu alina ensonga ye gundi oluddeyo nnyo naawe wajja kutufiira kuba tusaba ekisanja kimu tolina kyotukoledde kino na kino nakiri n'olwekyo nga bagamba ffe tetugenda kukola n'ensonga ennene nti ki nti kumbi mu Butambala buli muntu buli section ogenda kusangayo abantu mwami Muwanga be yavuma oba baseeka oba abakulembeze bannono oba baani kakati nga buli omu alina ensonga ye lwaki ayagala kuwagira Mukiibi omulundi guno. Kakati ye ekyokuddamu kye yaleeta kukozesa violence. Kakati abantu abatiisetiisi abo n'abateeka mu kutya paka kati mufuna amasimu ag'abantu abatali comfortable kwebaka mu mayumba gaabwe nti abawagizi ba Muwanga alina be yali radicalizinga nga bali awo emitima gyakaluba tebasobola kutuwangula bwe mutuwangula mugenda kutulaba n'afuuka mugenda kutulaba kumpi buli kyalo. Kakati bw'obeera e Kampala ebintu bino ebimu oyinza obutabimanya era buli media house gyengenzeeko nimbaga nti bino ebintu bikyali bipya mu Butambala. Bwegenda mu Butambala otwale obudde ogende mu bifo eby'enjawulo abantu bakubuulire n'obeera awo nti bw'obeera owagira Mukiibi musango kati eyo y'embeera eyali mu kalulu. Na kino ekintu era ky'oŋŋambye wano nti twali tetusuubira nti osobola okuwangula era ngaga nti Mukiibi kali kalume kakolomojjo kageze ku nze ennume ennene eya Butambala ey'olulyo. Akati naffe twatuuka nga tuwulira tumutudde ku nfeete naye agamba ennume gye twasanga wano nga yeekaaliisa amawulire agaliwo kati twagiraayi eyali endaawo ennume y'e Butambala kati endaawo y'e Bugoye olwo nga tuli mu byabufuzi. Kakati bwe twatuukira ku lunaku lw'okulonda nga mwami Muwanga alina pulaani emu yokka engeri yokka gy'ayinza okuwangula akalulu kukabba. Nalabye akatambi ke akamu ke baali ajjanduza bakola interview mu nnaku ezo ng'akalulu kaakaggwa mwanattu ekyekitalo ng'agamba Mukiibi yabbye akalulu era ng'agamba kakati tolaba bakyusakyusanga baradiso ba mirundi emeka ne bakyusa DPC nga wabula ennaku 2 akalulu kabeewo. Ekintu ekimu abantu kye baŋŋamba ate nga bangi baŋŋamba akalulu tugenda kukakuwa naye era bagenda kukakubbako. Muwanga abadde ng'akatubbako ebbanga lyonna akolagana ne poliisi akolagana ne baani biki ne babikyusa ne bakola ki era tusobola ne bagamba mwe mumpa akalulu ffe tugenda kukola buli kye tusobola okulaba nga akalulu tukola ki tukakuuma. Kakati ye pulaani ye gye yali asigazeemu yokka nti akalulu bateeka okukabba. Waliwo olutalo olunene lwe twayitamu okuŋŋaanya obukuŋŋaanya results declaration forms DR forms okuva ku polling stations 169. Lwali lutalo lunene nnyo kubanga ng'alina abavubuka naddala mu Kalambeene eya waggulu ewava Hajjati Aisha Kabanda Gombe abaali balina nga bo baateekateekeddwa kuzinyakula nti oli bwagifuna gitwale. Baagezaako okuyingira mu beegentisi baffe batudiployingire begamba gwali mulimu munene ng'eringa military operation okuzikuŋŋaanya obukuŋŋaanya naye Mukama yatuteekako ekisa tuzirina zonna 169 nzirina
twamuwangula n'obululu obusoba mu 2500 bwe bwatuukira ssaawa 2 nga 15 2 ez'akawungeezi nga tukimanyi titumuwangudde nga naye talinaamu dawuti titumuwangudde. Kaakati abavubuka abo be yali ateeseteese ekibinja kye yali abeera nakyo ekinene ennyo ng'ali nabo tasobola kubabuulira nti batuwangudde. Ewaka w'Abamuwanga wali kumpi nnyo ne disitulikiti. Kati Tale Center we yali ziringa meters 3 okuva ewaka awo. Kati yabeera awo n'ekibinja kye bali bwe yabagamba bye nawulira nti akalulu bakabbye ateereddewo embeera abavubuka ne basalako Tale Center ya district ekkubo eryambukayo. Nze nali wa mukisa natambulira mu mmotoka nga tebagirabangako e Butambala. Yali mukwano gwange yali azze kunnyambako awo naye namugamba nti mmotoka eyo njagala entambuze ku lunaku lw'okulonda. N'ekyo nayitawo ne neesolossa mu kitebe kya disitulikiti nga tebategedde ani agenda. Naye emmotoka nnyingi at least emmotoka 6 ze namanyaako baazikuba amayinja ndabirwamu ne baziyiwa ne bakola. Waliwo emmotoka y'omukulu bamuyita Witonzi. Witonzi omunene bw'oba omumanyi Witonzi mukubireko kasimu omuyite ku Kasuku live. Yabiteeka ku gundi ku social media yabiteeka ng'alaga amasasi ge baali babakubye. Kakati Witonzi nze yajja n'aŋŋamba nga tuli ku Tale Center waggulu kiki ekiri wansi wa manga wati. Yaŋŋamba yali alondoola akalulu ka pulezidenti ye munaggomba nulwaze Butambala agenda alondoola ndowooza kutegeera bigenda mu maaso. Balabika bakozesa nsuuluulu okukuba emmotoka ye oluggi wano lwa pasenja lujjamu ekituli. Kakati nze nalina DRA forms zange ez'amagombola ge waggulu ne Butambala nga nazikuŋŋaanyizza dda nga nzirina nayingira nazo. Kakati ng'ez'amagombola ga wansi eri ŋŋando ne bulo sizirina nga baazikuŋŋaanyiza ziri ŋŋando. Ne ŋŋenda awo Ntale Center ne DPC yaliwo ne musaba nga nsaba ngula amafuta mu police patrol vehicle bagende bamperekerereko abantu baffe baleete DRA forms zange. Kati ng'otutaddewo embeera akalulu twakawangudde dda Madam Presiding Officer Madam Returning Officer owa district tuyambe otandike okusoma obululu otulangirire tugende nga tulya nti ebintu babikyaŋŋaanya. Kakati omukulu ono okumusaba nti baleete DRA forms zange yaŋŋamba nti embeera okusinziira nze bwe mmanyi information gye nnina si nnungi mu kitundu ekyo DRA forms bajja kuzireeta ku makya mbeera kemala okutereera. Kakati ssaawa nga 6 awo nkooye tewali kitambula nze nga ngenda mu mmotoka wali mu parking lot nga neebaka amasasi ge ganzuukusa nga wulira gavuga emmanga eyo ndowooza nti bateguka balwanagana n'abavubuka abo oba bakuba waggulu baki saakimanya ddala kiki ekyali kigenda mu maaso. Nategeera nkeera nti baali basse abantu abawera mu Butambala mu kunoonyereza kwaffe baaziikayo abantu 5 naye ate nategeezebwa nti waliwo abawera abaali batali bannabutambala abattibwa ate era bangi nnyo abatali bannabutambala baakwatibwa ku nsonga eyo bakwatibwa ku poliisi simanyi oba bali bavunaanibwa ne Mwami Muwanga ku musango. Ekyennyamiza kati nagenza okuwulira omukulu ng'aga nti okwagala obwagazi okubeera MP ekitiibwa kya MP ne kikuttisa abantu kati ne bafuba nnyo okubeera ekintu ekyo nga bakoza ki bakiteeka ku nze. Naye nga bwe nkunnyonnyodde akalulu kaali kawedde
akalulu twali tukawangudde. Okukakasa nti twali tukawangudde, mwami wange yabeera awo wansi. Hajjati Aisha Kabanda ng'ali mu Butambala ewuwe Kalamba. Ne Hajjati Nambowa abadde chairperson wa district nga naye mwali mu Butambala nga batambula basatu. Balina ne ba agents. Ku bonna tekuliiko yalinnya kigere ku ttale center we bagattira obululu. Mwami wange yali asobola kutambuza bigere dakiika nga 10 n'ajja. Tebaalinnyawo kubanga bakimanyi tebalina kibalondoola. Twabawangudde dda. Kakati ate ye bw'avaayo ng'obulu baabulangiridde n'agamba nti baamubba obululu kibeera outrageous. Akimanyi tekisoboka kubanga yategeera atya nti no bagenda kulangirira nze bagenda kumubba nga tatuuse nayo. Ate kakati ye nze kankubuulire DRF zange nazikuŋŋaanya. Ffe tetwakolaho effort yonna kunyakula DRF zaabwe. N'olwekyo baazikuŋŋaanya era bazirina. Basobola ozitunuulira. Kakati ne bamuteekamu kamera n'agamba nti banzibye akalulu. N'atajjayo DRF 169 kugamba nti mwegattire mulabe. Ye yali akuŋŋaanya nga n'ajja Aisha akuŋŋaanya. Kati ganulaba ebyobufuzi kati ye yasalawo strategy ye yali ya kujjawo kuswala kuno. Ye yalaba nti okumuwangula kiswaza nnyo. Naye ng'ate waliwo abalala be baawangula. Nalabye mukwano gwange Lord Mayor Erias Lukwago byakalulu. Nakkiriza. Nindaba engeri gye yayogedde nindowooza nti eyo engeri y'ekisajja kikulu. Kyekimu ne Honorable Seggona. Honorable Seggona. Honorable Semujju namulaba luli nti I lost genuinely. Abantu boogenda mu kalulu osobola okuwangula basobola okuwangula. Naye tosobola kuteekawo mbeera egenda kuleeta buzibu mu bantu ng'ogenderedde nti nze okulemererwa nyonoona. Kyekyabadde Butambala kibi nnyo. Ate akati kibi nnyo nti Honorable Muwanga ali mu kkomera ate ku misango emibi ennyo gye nawulidde bamusomera. Terrorism. Kakati ne tubeera awo kuba nze sirina kyenfuna Honorable Muwanga kubeera mu kkomera. Twagenda Butambala kuvuganya kuba member wa parliament era twabufunye. Kakati ye bw'abeera mu kkomera kisobola kwongera bwongezi ku tension kuyuzaayuzaamu bantu baffe. Era nga bwe yakola yagenda mu kuziika omuntu omu kwabo abattibwa n'abagamba mu Kibi Mutemu ye yamutisiza oba ye yamusse. Era nsaba mu Kibi n'abantu be mubaboole ng'ayogera mu kuziika. Muwanga Kivumbi nti mubaboole. Embeera eri e Butambala kati abawagizi bange abawera nakugambye nti badde tebasula mu mayumba gaabwe. Era security eri bize nnyo. Anti ono ayita nti wano bantiisatiisiza wano bakoze bwe bati okutuuka kati ndowooza kati bigenze bikendeerakendeeramu kuva lwe baakwata Honorable Muwanga. Naye nga bibadde bigenda mu maaso okumala ebbanga okuva akalulu lwe kaabaawo nti enju tugenda kuzookya tugenda. Nnyina mukulu wange Musa Katende yali bize nnyo mu kalulu kange. Abeera amaka ge gali Mpigi Mawokota naye si wala ne Butambala. Baamulumba ekiro kimu ng'akalulu kawedde. Enju ye ne bagikuba n'ensuuluulu nabiki oluggi lw'ekyuma paka lwe bakola ki? Lwe baalugjamu ne bayingira ne bamutuukako ne bamukuba empi z'amajambya. Yafuna ne cuts naye nga teziri life threatening. Story eyo yali ku TVM nga bakola ki nga bannyonnyola abaana bannyonnyola kye baalaba olunaku olwo nti leeta ssente za mu Kibi ezabadde mu kalulu kola bwoti bamukubye. Kati embeera eyo etuuse ekyali extreme naye ng'abantu abawera
nosanga oli amaka nti omukyala bamugobye gwayadde wagira mu Kiibi va wano nfuna amasimu ago buli lunaku ti abamugobye waka bagize naye ng'embeera eyo bakulembeze be bagizimba kati ne babeera nga embeera si yakalulu kokka kubanga baali balowooza nti tekisoboka kubawangula kati era omukulu yaŋŋambanga nti sebo nze ekyabutambala nakimala ebutambala sivuganyizibwa sigira biki butambala twaginunula oba baginunula kuvaawa naye nga ffe twalwana okulaba nga tutuuka we twatuuka era si olutalo twaluwangula olwakalulu kakati olutalo olunene lwa bannabutambala kumanya nti ne Mukiibi gwe mwalonze si yagenda okusembayo kuba MP wa Butambala saagala kusembayo kubeera awo nti nfuuke lukokobe nina okubeera ku gundi waliwo abantu abalala abajja okujja akalulu bwe tukakuba tulonde abantu be twagadde ate ne bawangudde nabo beeyise mu ngeri ey'ekitiibwa ne honorable we gw'onsinga oluzungu okyogedde ey'okubeera nti omuntu akkiriza nti akalulu bakankubye n'awanika era nabagamba nga nti akati bweweeyisa bw'oti nga tolina na mmundu n'emu gy'okomandinga tolina magye okuggyako abaana b'abantu b'osobola okumisiriidinga n'obasuula mu bizibu kakati bw'okeera enkya nga gw'olina Uganda gwe commander in chief wa defense forces obeera ogenda kukola otya ng'akalulu katuuse waliwo rumor egamba nti you were bankrolled by the PSST. Is that true? Era ne batugamba nti obaddemuko omukono gwa gavumenti. PSST oyogera ku Goobi omwana wa nnyabo si kye? Yes. Ramadhan Goobi. Nti yakuyiwamu enkalu era ne bagamba nti Genosale oba Honorable Haji Moses Kigongo be bakubadde mabege ng'ekintu bakiwa omuliro. Haji Moses Kigongo ali ku record ya Butambala yansangako mu mukolo gumu naye ne mujje gye saalimu era yali yanjogerako emirundi egiwera n'agamba Mukiibi mwana wa mputtu namugamba agire ku kadi ye n'agaana era temumuwagira ffe waffe ye bave n'agamba ate oba n'ekivumbi amusingako kuba ye alina ekibiina bw'osobola okumuloopa. Haji Moses Kigongo si gw'ogamba vice chairman wa NRM ebyo ebigambo yabyogererwa Amasaka n'abyogerera Bugobangu ne mu bifo ebirala bagambye nti yabadde ampagira kakati nkubuulira ebigambo bye nga simuwanze wadde na kimu mu kamwa byayogera mu kalulu era nga ye si muwagizi wa Mukiibi emisana n'ekiro buli muntu nga bamugamba. Nalabye waliwo n'omusajja omanyi internet yaleeta Lumbuye oyogedde ku Genosale n'enzijukira oli yampeereza ka video nga Lumbuye aleese amawulire yakizudde Mukiibi mutabani wani wa Genosale Genosale taatawo ndi Genosale yamuzaala mu mwannyina wa Goobi n'olwekyo gwe mwadde mwanga kivumi gwadde olwana naye tunnamutegeera tonnabakalaba ka video mbadde sindakala bakampeereza naye bannange mbuli mutabani we bakuzaala mu sister wa Goobi banzaala mu sister wa Goobi ne bankweka eyo kakati nomulabulabi bantu nti ono ye Mukiibi n'ogamba ono Muganda katumulonde kati kamulabe mwalonze famire ya Museveni n'olwekyo mu kalulu buli kigambo bakyogedde buli kimu n'ebyo oba ekyeza waliyo n'ebirala bingi byebadde tonnaba kumanya. Genosale nali musisinkanyeko nga munnamawulire wa Monitor kola interview tekwa kuba yali gwali mwaka gwa 2014 awo nga ebya OWC Operation Wealth Creation nga bakagironkinga sijjukira nti gwe mulundi gwange gwokka gwe nali mulabyeko maaso ku maaso
ndoza tetera nakubeera nnyo Kampala naye kati wabeera wasigaddewo Ramadhan Gobi we yate ebbeere n'endikwata muganda wange ye permanent secretary wa Ministry of Finance era ye secretary to the Treasury. Ndowooza omulimu gwakukola bulungi. Bantu bangi bempulira bawa recommendation nnungi ku Gobi era bagamba nti singa tulina aba public servant singa ye abawera Uganda yalibadde eddukanyizibwa bulungi okusinga wano. Nyekyo mwebaza obutatuswaza ffe waffe tetuswaza bantu. Kakati lunaku lumu mu kitimbe eyo mwami Muwanga Kivumbi yagenda n'agamba abantu mulumbe nti waliwo ssente zino ze bagamba ezikaddiwa Bank of Uganda zeekuŋŋaanya bagende bazoonoone bazooke bayishuinga empya bilioni 700 oba mmeka. Kakati Gobi yazibbye n'aziwa muganda wajje mu kalulu n'ebirala. Ebyo ne bibaawo badde babyogera ebbanga lyonna. Kyesisobola kwegaana ate era kye neenyumirizaamu nti Gobi muganda wange kuba taswaza kuba muganda wange. Abalala mbeera mbabuulira nti Honorable Muwanga Kivumbi alina mukulu we naye Haji Musa Lutaaya yali commissioner mu ministry yemu ya finance. Honorable Kivumbi we yeesimbirawo omundi ogwasooka n'awangula obubaka bwa parliament. Haji Musa Lutaaya yali commissioner mu ministry ya finance. Aga madaala matonoko okusinga okukkako ku lya PSST Gobi lyalimu. Era nga naye yali akola mu ministry yemu. Ndowooza abeebutambala tulina omukisa ne ministry ya finance ekyo nakyo. Simanyi oba ekyo kyamugaana kwesimbawo nga wa DP n'awangula n'enkumbi ye omulundi ogwo. Era simanyi oli yamuwa ssente mmeka naye we yeesimbirawo mwami Muwanga yafuna omusajja Fred Sebaale omuyimbi n'amukubira oluyimba ti abalina ssente mujja tugula naye akalulu ka Muwanga Kivumbi. Era nze namulonda ku mulundi ogwo kati naga nti Faizo Sali Kikulukunyo we NRM yalina ssente era azibaleetere muzibu bwakuwa omutwalo kimanye omubanjeena kuba bamuwa emitwalo 5 buli muntu okugabira buli muntu. Ye yali kakiwaadi yaffe mu campaign ngambye yaffe kubanga nange nalimu. Kakati n'olwekyo ne bwe naali badde nina ssente eziriŋŋanga obuloolo ssente zokka tezimala kugenda Butambala kuwangula kalulu. Kubanga mwami Muwanga tasobola kugamba nti omwaka ogwaggwa tebaamuteekako ssente. Ekisanja kiri tebaamuteekako ssente empitirivu abaali beesimbyewo. Bw'ogenda mu kalulu oteekwa era kankuwa amagezi oli muganda wange bw'obeera nga tolina ngeri gy'ogenda kukuŋŋaanya ssente ne bw'obeera olina ebirowoozo togenda mu kalulu mu biseera bino ogenda sigala ku Kasuku live bakola ebirala. Akasente kalina obbaawo. Oteekwa okubeera ne minimum budget ng'okuŋŋaanyiza ssente tingenda kuvuganya. Kakati mwami Muwanga omanyiye mu butonde bwe musajja mukodo nnyo era namusangako ewantu wamu mu dduwa ng'akalulu kali kumpi ne mugamba mukulu ennaku zino ogaba ssente empitirivu gw'okimanyi ssente zikuluma nnyo togikako ssente zo naye ssente z'ogaba ezo akalulu engeri gye kali gwe oludde mu byobufuzi waali wadde obimanyi okunsinga abantu tebasobola kukukyawa nga bwe baakukooye mu Butambala bw'enkimanyi ne baddamu ne bakwagala oluvannyuma lwa myezi mitono olw'okuba obawadde ssente. Ekyo ebintu byo by'otunda oba ssente zo z'oggyayo mu nkalira waali wadde ozireka. Kino kimubuulira mwenyi bwe tutuula awo tunyumyamu nanga ngenda kukuba akalulu gwe okawulire ne mugamba ogenda kukola ki ogenda kufa ogweri
nga abantu sente baziridde nga tebakuwadde kalulu. Kyenjagala bannabutambala bakimanyi nti gye byaggweredde nga mwami Mwanga ataddemu sente mpitirivu okusinga eza Mukiibi. Ekyo bakimanyi. Naye kakati nze nali editor munene ku Monitor. Tebangoba ku mulimu. Mu mwaka gwa 2021 ku lunaku olwasembayo lwe nasembayo okukola awo nasaba nempumula. Kati ebbanga eryo lyonna nalimala nga nkimanyi nteekwa ku fundraising okunoonya sente. Emyaka 18 ng'oli mawulire nasomesaako ne ku universities eziwera. Nafuna omukisa ogusisinkana abantu bangi. Ate abantu abo abawera kubo nga balowooza nti Mukiibi asobola okubeera MP ate MP ow'ensonga. Era oba oliawo ne2021 nalina ekirowoozo ekyo oba oliawo naali esimbyewo lwa nsonga ndala bikinengamba akanindemu katono. N'ekyo kintu tekyangwira bugwizi. Ali nyina okweteekateeka era twakuŋŋaanyawo ku ssente eziwera okugenda mu kalulu. Ne tutuuka mu kalulu ne tufuuka ensonga. Kakati ng'omukulu ateekwa okujjayo kakati Goobi yasayininga ssente z'eggwanga lino. N'olwekyo yali is a target nga bateekwa omwogerako. Naye kati mu kyalo maama wange musomesa yawummula ye chairperson wa Area Land Committee mu Gombola y'Eŋŋando. Kakati Land Committee yali erina emirimu gy'ekola egy'okupima ebibanja by'abantu ng'ekitongole kya Germany GIZ kyawa Uganda Government grant. Timusobola okupima ekibanja ky'oli ne bakkanya n'ennyini ttaka onaafuna certificate of occupancy. Mwami Mwanga n'atambulanga buli walaga ng'agamba nti maama wange enteekateeka ye yakubba bibanja by'abantu. Kubanga akola ki? Ti kakati olaba yalese mutabani we yeesimbewo ku bw'MP buli kibanja kye bapimye bakibbe era nze muziziko oguliwo okulaba nga tekikola ki. Kakati ye tekimukalubirira kwogera ku bantu ebyobufuzi bintu byabakoze ki. Maama wagenderamu muganda wo n'agenderamu nze yavuma nze n'alumba buli muntu n'enkoko ze waffe n'azivuma. enkoko zeyo nyenzi zigenda wadde ibo tebumuwa kalulu alina enkoko ziri mu bwezi. Waliwo omusajja nali nsoma senior secondary school ekitagobwa Eŋŋando nga bamuyita Kiriibwa. Yali avuga piki ye ne bamutta ne bagitwala bamufumita kisoba bamukuba kabazzi. Katonda bwe Mwanga yagenze n'abaga nti Mukiibi yakola ki? Mukiibi ye yatta Kiriibwa. Ne batambula nju ku nju ne namwandu wa Kiriibwa bambi gyali. Ne bagenda ne bamugamba yali muwagizi wange nnyo. Ne bamugamba wagira otya omuntu eyakufuula namwandu. Omuntu gwe batta emyaka gisobye mu 3 ndowooza emabega. Kubanga bwe bamuttira nga tusoma siniya awo kyali kintu kya ntiisa nnyo. N'oluguudo lwe bamuttirako ne tutuuma Kiriibwa Road. Kati yakomyewo mu campaign n'agamba nti Mukiibi yakola ki? Yatta Kiriibwa. Kwegamba kye twakola mu kalulu kano pressure gye twamuteekako omusajja twamufuula kisajjasajja nga byasanga byayogera. Kati Goobi era musaasira yali talina ngeri gy'ayinza kukola ki? Gy'ayinza kusumattuka kino nti oli yabba ssente mpitirivu ngenda kugenda ku. Mwami Mwanga ye chairman wa Public Accounts Committee. Ye yeetegereza accounts za central government buli entity. Twali mu campaign kati lumu ayita Goobi amuleetako obusungu bwaki bwa Mukiibi eri ku ground nga bali mu park. Ayina ebibuuzo bye yabuuzaawo ebitakwatagana ebiwere ebije naye n'agamba oli namumaze namusibye
era temugenda kuddamu kulaba mukiibi wano Gobi nagize ki bagenda na kumugoba namusibe temugenda nakuddamu kumulaba kati nga buli lunaku aleetayo ekintu kubanga alina mu blackmailinga genda ogambe ku mukiibi kati ebongo bwasooka ne bumulowoozesa nti Gobi yaŋŋamba nti genda weesimbewo ebutambala naye ate Gobi bino abizeemu jjo wano yali bize yeesomeseza ku MUBS okutuuka ale baamulonda n'afuuka PSST nze ebyobufuzi mbibaddemu ebbanga ddeneko nnyo wadde nga ndi munnamawulire naye nga mbigoberera nga mbirinamu deep interest kakati omukulu kyataategeera n'olwekyo twateekateeka era gwe twawulidde nga nkunyiigira neera waali badde okoze eki mpeereza akameseji kubirizayo akantu bannamawulire nabawera bayitirivu sobola nakubamenya mannya tetunnakuweerezaayo ka congratulations ebya congratulations biveeko ebyo muyinza obbireka naye bampeerezanga amafuta emitwalo 5 simanyi zino bwezitibiki genda ekyamazima akaliro twakakuma era omusajja yali tasobola kutuwa kati ow'amawulire abeere wagume nti onootambuza ku ddoboozi lye kuba tulabye abantu bangi bagenzeeyo abayimbi ne batayogera ku nsonga z'abayimbi of course reasons ze bawa ziri valid oli naga nti sajja kiikirira bayimbi najja kiikirira abantu beerubaga oba sajja kiikirira bamawulire najja kiikirira bakyala b'emitiyana naye w'amawulire akolera ayingeko nti bw'anaakonkona ku luggi lwo onoogamba waayi constituency yammwe nayo kangiyiseewokko nsirikiddemu kubanga ekyo ekibuuzo kiri serious tuba tusoma human rights batuga human rights are indivisible tosobola kukola ki kugamba nti gwe beera awo oli munnamawulire wenjoyinga eddembe lino nti bali teribakwatako eddembe ly'abannamawulire ddembe ly'abannayuganda bonna kati bwe twogera ku press freedom netwagala kulwanirira kino nakiri nakiri kituba tutegeeza nti twagala Uganda ng'eri free kubanga bannamawulire babeera n'eddembe okuripootinga ebintu ebyenjawulo kiba kitegeeza ne bannayuganda bakola ki balina eddembe lyabwe nze ndi munnamawulire atagwamu bigwe era advocacy work simanyi Luganda ki olwa advocacy naye ebintu by'okubeera nga tusimba essira ku nsonga enkulu eza eddembe ly'abannamawulire naye eddembe ly'abantu bonna nzibaddemu ebbanga ddene era sisobola kuzivaako wadde lunaku nabo n'olwekyo omuntu yenna ayagala okukola ekintu kyalowooza nti nno kisobola okuviiramu bannayuganda obulungi nze ndowooza alina partner omunene ennyo omunzi gugenda kuba mulimu gwange buli lunaku ngera bwe gwali eri nga ndi munnamawulire ndoza kakati gusobola okusingako kubanga oyinza okwesanga okubeera member wa parliament kiyinza okumpa omukisa okubeera ne platforms ezisingako amaanyi okusinga ez'omunnamawulire n'olwekyo neesunga okukola partnerships ezikola ki ezitutwala mu maaso eziganyula society yaffe n'abantu ab'enjawulo era bwe ndaba bannabutambula ennaku zino mbeebaza nenga nti mwebale kuteekawo ebibegabega byammwe nenyimirirako abantu bannengere twaze kuwa si bannabutambula bokka Uganda bukulembeze twagala okukulemberamu okukola ebintu ebituufu ebirungi ebitutwala mu maaso bitwala eggwanga lyaffe mu maaso kale tweyanza nnyo tweyanzeege eyo y'emboozi y'ebutambala from his lens wali abalala abaali ku ground abalina more first hand information naye omukulu yakunnyonnyodde ti ekintu kibadde kirina gye kivudde okutuuka woolaba wekyayabikira but like we began I want to say congratulations to him mbeera challenged nnyo ffe ng'abannayuganda manyi sitera nnyo kwagala kwejjamu buli mirundi ekisinga bwe nga nti abannayuganda tulina fitina oli aŋŋamba nti waki ogwo ne mga nti nange mwendi ffenna fitina tugiyina twagala nnyo ebiwedde okitegeera so saagala oli agaa nti ye kasuku wanjawulo
I'm a person who celebrates people who believe, people who dream, and then they choose to chase their dreams. Si kintu kyangu nnyo mu mbeera gye tulimu omuntu okuvaayo n'agamba nti kati njagala kino ate n'alwana n'akikola ki n'akituukako ng'omukulu ono bw'akoze. Tubadde mu zi newsroom ebintu by'amawulire obimanyi, naye omuntu buli lwavaayo n'agamba nti ŋŋenda kukola kino teyafaayo oba tumukkiririzaamu oba tetumukkiririzaamu, n'agamba nina ekirooto kyange nkigoba ne kigenda. So awo njagala okuva okuyozaayoza ssebo. Thank you for chasing your dream. N'okulaba nti okirealizinze. But era wano wenjagala okusibirira entanda nti genda abantu b'e Butambala obakolere buli kye wabasuubiza. Katonda kulembere abantu b'e Butambala, because abantu baffe abasinga baagala kukyusa bulamu, naye abakulembeze baffe bangi babasuubiza okukyusa obulamu ate ne batabukola ki, ne babagamba tugenda bakulembera ate abakulembeze ne batuuka nga bo be beekulembera. So tukusaba abantu b'e Butambala bakulembere ate obakulembere bulungi. Then also going forward olabe how you can diffuse those other tensions ezisigaddeyo, abantu obaleete babeere nga bali wamu mu kintu ekyo, basobole okubeera nti bali wamu banyumirwe obukulembeze bwo going forward. Kale tuyanzege yoyo MP elect Butambala County omukulu Elias Mukiibi Serunjogi aboolugave awo ne tweyongera okukwata ekintu nga bwe mbagambye. So that is going to be it today. Mu comment section tujja kubeera nga mwetuli ate twongere okulaba ebintu nga bisobola okubeera nga bitambula. For now mubeere bulungi, mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Biblia mu detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.